Ekinewunyisa ku mukazi asobola okukera ku makya n'akulega ssente ezigula ensawo. Naye bw'atuuka ogikwata ensawo akwata ennene n'akwatyako n'akatini. Omuntu omu bw'akulega ssente ezigula engatto ne bw'aba agyegulidde, njagala eno enkondo bw'agula engatto bw'atuuka okubaako gy'alaga atwala engatto siripa oba obusiripa buno obutini n'atwalyako n'engatto empanvu ey'akakondo. Omukazi y'omu ne bw'aba n'enviiri nga nnungi zitya at least azikendeezaako n'agenda n'asibako endala. Omukyala y'omu ne bw'akera ku makya n'ogamba kamugulire ly iPhone lirino agende yeeyagale. Ly iPhone alikwatira n'abafunayo akamapeesa. Kakati mu bwongo bwange nkyalemeddwa okiyingiza. Tekinikale kivaawo okubanga gwe asobola okukwagala obwomu nga byonna buli kintu eky'omukazi kyakwata kibaddabu. Ensawo ziba 2, amasimu 2, kebere sikaati nga yagiguze era kibaka akaleesu n'abeera na 2. Kazibere enviiri ajjako zino zayina era n'asalako endala kakibere kisige. Kati nkyalemeddwa okubulwa amagezi agagamba nti okunjagala obwomu kyo kiri bannakyo oba nakyo kibaako second option. Bannaye mumbuulire ndabika nze atategeera bulungi. Kati mugenda yomba.